Ekiri ewa Pastor Bujingo Fulufiga alese bwino omukambwe ayabize ebyama kankuwe katambi katono nnyo nenga nkusaba subscribinga gwatanaba nawe atana likinga video gena maaso bwoti oberenga ogiraikinga oyo mwana w'omusumbalozi katika njogereri naye nasigala ku Soroti omanyi omusayi gusinga amazzi naye kanjogere mwenna mukimanyi bulungi ti musumbalozi asubye otekola na famire ye famire agira baakuze ekyo temukimanyi musumbalozi asubye ngo balaba famire ye agitegeera bajje Kampala bateekateeka bagamba tujja kujja mu kyalo tulabe ng'abantu babadde tomanyi naye babeera tomanyiwo e Rwanda. Omwana oyo owa musumbalozi Bujingo yalinnya n'agenda e Rwanda n'anoonye wajjajjaawe kubanga bali boogera nga abawulira buli kimu n'anoonye wajjajjaawe n'akuba ebifaananyi we wafaanana bwafaanana buli kimu n'abeetera TVM NBS ebizannyi ye yakola kirungi ojjajjaawe n'abalaga mulagala tawa Bujingo wasula naye bwafaanana ng'omanyi mu kyalo abantu b'omu kyalo yayagala kujja kuswaza jjajjaawe tatawo musumbalozi Bujingo era TV zakola njagala muno nyeggulira eryo bera alaga tatawo musumbalozi Bujingo Rwanda si abantu oyogera n'okera n'ogwambu n'ogwettaka ndozimbe Rwanda si Uganda tomala kagenda nti wadde oli mugagga nnyo musumbalozi Bujingo tikera gula ttaka bali zimbirawo ennyumba teeta buloka kola bwoti tata wasenguke nakati yabitereeza buli kimu yabafunira amuka walungi yakyusa buli kimu kuba yali yakabamanya omwana yakuba jjajjaawe naguno guliko jjajjaawe yakaaba n'amukolimira tatawo musumbalozi Bujingo njagala ogende kwa NBS ononye story yabati yazanya yamuko yagenda nako ifana nabeta NBS nebizanya ngamanya basajja ababo mu kyalo mukayumba kalimu jali ebyo ngate mbyogera kote mwana bulungi we yeta ina baana bwabazala bawaliwa bagwazala mwaliwa lwate boogera ku musumba byayamba babo oyo muwala nibyamukolera abene muwala we omusumbalozi Bujingo omukazi amunekera amaka gali wali baba mumuwana obulungi mumuwananga maama era bannange mass of the year mugende mumuwase kubanga tagenda bamenya ayina amaka malamba ayina emmere Bujingo agigula buli mwezi buli wiki mugende mumuwase tamenya tamenya mugende mumuwase mumulye namwe mumuzaalemu mumuwulire Mumute mwesibanga ku mbaga ya Bujingo era embaga mwezi obufaananyi obukadde nnyo kubo nani yawasaani era kubo nani yali amukulu ku munne musajja ajja anoonya muziko ku nnyumba ne bamukako omukazi nyina akoze embaga y'ekimpatiira temutwogeza bintu binangomera ku Soroti mubimanyi Baba ave wa Bujingo nga tosabira yo please leave Bujingo alone mubanja ati gomanya abakazi abayina abaana wano nga tebamanyi batata gye bali omanya abasajja abayina abaana mbakanya tasana kuyimira kato na preaching anti ayina omwana ate n'okwogera ku mwana gwalina gwe yazala muntu Bujingo aboogera tabakweka bali munoonya ensi ne bwerikyuka ye tata waabwe tewali asobola banywamu musaayi n'abateekamu gwatatu omulala bali munoonya buno bukya buziba bali munoonya omwana sasa ayimba olimanaga nti olinoonya nga sikyasobola bali munoonya Bujingo lwakuba muzadde naye nabyasirikira bamulumbako bamukubaawo ne bamukwala n'amataayi nga baagala amukubeko bw'ati ngazale munnamawulire nga kyebagala kyekukamukubeko luyi mutwasamina mumanyira abantu obuterevu nnyo bwe bityo byo ebyama bivuddeyo oyo nno ye mukyala Jennifer
full figure kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga ate bw'otyo omwewulirirako. Ono nno ategeezezza nti ekyamazima ne Pastor Bugingo alina bingi nnyo byasirikidde nti muyinza okuddawo ne mumujajinga essaawa eno ne mumusabula essaawa eno, naye bagezezaako mu provokinga enfunda eziwerako, naye musajja wattu n'agezaako okubeera nga aguma obanga ensonga azitwala ize. Agambye waliwo ne lwebamulumbako ku kyakyawo nga baagala ne bamuggulako olutalo nga baagala abakube nga batambudde n'abamawulire basobole okwata obutambi obwo nga pasita agezaako okubeera nga abakuba bajje bakateeke ku media bafuule nti pasita ye mubi. Bigambo bya mukyala Jennifer full figure, wabula ba social media in-laws mu comment section bamugambye ave mu bino ebintu bya family, nti agala nnyo okweyingiza mu buli kimu n'ezino ensonga yandibadde azerekereza oba n'azeesonyiwa n'azivaako kubanga zino nsonga zo za family. Ayogere ku birala naye zino ensonga za family zo aziveemu kubanga ebya family tubimanyi ssaawa eno bandibanga balwanagana, bandibanga bayombagana, naye tetumanyi kiyinza kuddirira enkya. Wayinza oyitawo ennaku bbiri ne mulaba obufaananyi nga Pastor Bugingo amiitinze Teddy n'abaana kwegamba ng'embeera eri yonna evuddewo. So bye bagambye Jennifer full figure, ensonga zino abeere nga mwanatu ate azivaamu. Nsonga zikyali za Pastor Bugingo n'omukyala Teddy Bugingo wakogasse n'abaana oluvannyuma lwa Pastor Bugingo okuvaayo n'ategeeza nti omutima gumuluma ate nga gumulumira baana be bamaze ebbanga nga talabako. Bantu bangi ku social media bavuddeyo ne babeera nga bajajinga ku mbeera eno yonna yonna nga bamu bagamba Pastor Bugingo ye musobya, nti omukazi yamuvuma nnyo nga bakamala okubeera nga bakolaki, nga bakamala okubeera nga baawukana. Ate abalala nga bagamba wadde byonna byabaawo ne Pastor Bugingo kimukakatako dembe lye ery'okubeera nga alaba abaana be, era nga bagamba Teddy yandibadde akkiriza omusajja n'abeera nga alaba abaana. N'abalala nga bagamba Pastor Bugingo ateekeddwa okusooka okubeera nga ate yeetondera omukyala Teddy olw'ensonga byeyamuvuma byali bingi n'atuuka n'okubeera nga amulangira ekikulukuto ekyamazima. Ekigambo ky'owulira nga kyali kinenemukko yamuswazaswaza n'amwanika. Mu mbeera eyo olabira ddala nga Pastor Bugingo tanaba kubeera nga akayanira okulaba abaana, yandibadde asooka kimu kwetondera mukyala kubanga byeyamuvuma byali bingi, then n'alyoka ayingizaawo ensonga z'okubeera nga alaba abaana. Ezo nno opinions z'abantu ab'enjawulo, naye nga naawe nkusaba ogende mu comment section obeere nga ate ompa opinion yo gw'okusinziira engeri gy'olabamu embeera, mazima ddala ki ekyetaagiddwa okubeera nga kikolebwa. N'abalala babadde bagamba nti bano ababiri beetaagayokko omuntu ayinza obbatuuza wansi ne bagonjoola ensonga. Ensonga nga teziri mu kubeera nti baddiŋŋana, ensonga nga ziri mu kubeera nti beesonyiwa, buli omu asonyiwa munne ebyo byeyakola ki byeyamukola, era ne pasita n'asobola okubeera nga addamu aweebwa access ey'okubeera nga asobola okubeera nga alaba abaana be. Kwegamba wabulawo omuntu ayinza obbagatta, omuntu ayinza obbatuuza bombi n'agezaako okubeera nga abakansolinga, n'agezaako okubeera nga embeera agizza mu nteeko. Bigambo bingi, buli omu agezaako okubeera nga awa opinion ye, naye nga nkusaba naawe ogende mu comment section obeere nga butereevu otuteeramu opinion yo. Golowooza kiki ekyetaagisa okubeera nga kikolebwa? Pasita ateekeddwa okwetondera omukyala ku byayogera byonna oba tateekeddwa? Tuwe endowooza yo butereevu wansi awo mu comment section. Naye nga zo ensonga za pasita n'omukyala Teddy Bugingo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu, nga pasita akaaba ayagala alaba ku baana be, ate Teddy yaalaga omusajja tateekeddwa kubeera nga alaba baana. Okusinziira ku ebyo bye yabakola, okusinziira ku bigambo bye yamuvuma, ekyamazima agambira ddala tekisoboka, tajja kubeera nga alaba baana. Tuwe endowooza yo butereevu mu comment section. Ku mukutu Jika Media kw'obadde, nkusaba subscribinga atanaba, naawe atannalikinga video, genda maaso bw'oti obeere nga ate ogirayikinga.